naye agenda kubasimbulwa ye Byron Mmotoka. Basimbulwa Byron Mmotoka ow'Ebisoto. Adiriddwa Balidde Ebisoto nakona kubyuja nembe singa basimire tumanyi gaali genzi singa basimye amazzi gaali genzi singa basimye wali wansi Tagenda pawao Vai usare tu. Wacho Byron Mmotoka
amanya Isaac Kasozi timu bisanirizo nabwe nabikolanga mu G8 ate nkomyewo mbikole mu 8 bino byakyuseemu birala nnyo era abagenda mu Paalo of Africa lale batwerinde omuliro mungi tugulina navigator mulungi ne driver munnange tubasuubiza muliro gwonna event ebaddemu enkuba neffe byobuserezi bye bintu byaffe sifunye mu buzibu bwonna. Sebo. Event yalibadde enyumye nnyo olwaleero naye enkuba egyonoonye speed tuzisaze ziri wansi nnyo ate jjukira emmotoka z'empaka is all about speed. Kati oli bw'aba talabye emmotoka ng'edduka bulungi tanyumira nnyo kannange kennyini omuvuzi bwe mba sikuteeka omuliro nga gwe mpulira nga siwoomeddwa bulungi naye event yetambudde bulungi okutwaliza awamu. Saawa zino obudde bukyali ku makya nnyo okwogera ku championship akavugako kalenda event emu eno sprint event era yesoose ku kalenda ku table right now ndi wa kutaano naye nga wakyaliyo rallies mukaaga mu maaso so siba fair okukola decision saawa zino. Yes. Nga Paul wetera okuba etera kuba yankuba so okuvugamu akasooto wano kijja kumpa opportunity ogezako nensettinga diffs zange probably nenonya n'emipiira nga gyankuba ne preparations basically zonna okutwaliza awamu eza Paul naye nga Paul yeba yankuba so era tusuubira nkuba kwolu kweyo weekend esebo. Okusookera ddala amanya Ibrahim Lubega Paswa ngera bw'oyogedde champion track etambudde bulungi nnyo nti byonna byembadde ndabira byembadde nsuubira okuvuga era byebyo byenvuze ate era byenvuga bulijjo era neesuubira okubeera omu ku bawanguzi. Ekisookera ddala emmotoka saagiyiga buyizi n'emmotoka endi musaayi. Ekyokubiri nti nina basponsa abanteekamu ssente bwe weetegereza emmotoka zonna ezivuze ojja kwesa nti emmotoka yange esinga okuba n'emipiira emipya bye bimu ku ebyo ebizze nga binnyamba okulabika nti mpangudde wadde sinaba kulangirwa naye nga mmanyi ndi omu ku bawanguzi. Nze ng'omuntu mmanyi okuvuga akaseerezi nengatibwako nti basponsa baffe Roseform, Rugas, Acacia Tours and Travel bonna bakwatidde wamu okulabika nti bampadde ebyo bye nabasabye nensobola okubeera nga mpangudde. Omutindo gw'aba drivers abasigadde ekisookera ddala emmotoka bazimanyi naye ebintu ebimu tebabirina kuba osanga kati okugeza nga mukalwaze emmotoka agimanyi naye nga emipiira gyana tegimusobozesa kuva mu kaseerezi. Kyova olaba neebaza nnyo basponsa bange okunkuumira muzannyo nga bampa ekyo kyemba mbasabye ate era kyemmanyi nti oba nakinnyongera ne Paalo ngenda kubeera wa ttabu.